Nkulamusizzaako nate gwe bwe nampuliriza wano ku Uganda at Large mu mikwesese nga bulijjo gye ndi nnyo olukambwe we luli n'embulugunya weeziri. Munnange waliwo omusango ogwasaliddwa omuntu era ono official mu Bank of Uganda. Ono bamusalidde emyaka 3 egy'okusibwa oluvannyuma lw'okusangibwa nti omusango ogw'okukozesa empapula za ssente ezaggwako oba ezakaddiwa si ezaggwako naye ezakaddiwa nti zino zikaddiye zeetaaga kwokyebwa. Kati omusango ogwo munaye gwamusinze nti ye yazikozesa era obujulizi ne babufuna nti yazikozesa. Badde avunaanibwa emisango mingi naye ogwo agwe gwamusse mu vvi okukozesa empapula za Bank of Uganda zemaze okukakasa nti zino zikaddiye zeetaaga kwokyebwa. Kati ye nti munnange bw'atyo ng'azikomyawo mu saturation ng'azikozesa ekintu ekimenya amateeka. Naye omusango guno baganda bange njagala bwe mba mujjukira bulungi nnyo wano ku Uganda at Large twayogera ku muntu omu gwe baagamba nti akozesa ssente enkadde ezikaddiye ennyo era nti obusente obwo bukadde babulaba buva gy'ali. Emboozi eyo yaliwo okwo nti obusente obukadde babulaba buva gy'ali. Mu famire y'abannaffe nti obusente obukadde obwo maama bwakozesa era nti obo bonna obusente obukaddiye bonna babukuŋŋaanya ne babumuwa obukaddiye n'abukozesa. Ekyo amawulire gaaliwo era wano ku Uganda at Large najja ne mbategeeza ensonga. Naye ono bwe boogerako gwe nsuubira okuba nti tali yekka mu bakozesa ssente ezo enkadde ezikaddiye Bank of Uganda zemaze okukakasa nti kati zino zirina kubeera nga zookyebwa nga zijjibwa mu saturation olw'obukadde. Sisuubira nti ali yekka kwabo abazikozesa naye ng'era munnange bwe bagamba nti gwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi ono gwamusse mu vvi. Ono munnange ye yali yaliko official wa Bank of Uganda bamusiba emyaka 3 mu kkomera olw'okuba nti yakozesa bubi ofiisi nabba obusente obukadde old currency notes obulina okubeera nga munnange bwokyebwa. Era anti-corruption court wano e Nakasero bwetyo yeesalidde Charles Kasede Ochieng omusango nga ono ye yali head of verification at the Bank of Uganda. Kooti anti-corruption court wali e Nakasero emusalidde ekibonerezo kya kusibwa myaka 3 mu kkomera era nga bino byonna byabaddewo October nga 31 a grade 1 magistrate Esther Asimwe omulamuzi w'eddaala erisooka. Ono bw'atyo yakizudde nti Ochieng gwamusse mu vvi ogw'okukozesa obubi ofiisi. Naye ate emisango emirala gye babadde bamuteekako ez'okusomola ssente embezzlement egyo munnange ne gimuggyibwako kubanga tewaliiwo bukakafu. Kati omulamuzi Asiimwe bw'atyo yannyonnyodde n'agamba nti ono baasooka kubeera nga bamuvunaana okubeera nti yabba obukadde 474 oluvannyuma mu kubeera nga baarivayizinga ne bagamba nedda ekituufu bwali 62 obukadde. Naye oludda oluwaabi ne lulemererwa okubeera nti buleeta concrete evidence nti Bank of Uganda ya experiencing a financial loss. Kakati awe njagala mutunule nti oludda oluwaabi lulemereddwa okuleeta concrete evidence nti Bank of Uganda ya experiencing a financial loss. Kiba kitegeeza ki?
nti yenna eyali aleese ekyo ng'amaze okukakasa nti ono yabba obukadde 474 oluvannyuma bagenda okutunula obulungi nga bagamba nedda bwali 62 kiba kitegeeza nti mu kugezaako okugetaagetaaawo okubumbirira waliwo be baali bagezaako okubeera nga bakijjamu. Kirabika nti baali bakutte obukadde obulala ne babumuteekako obwabulira ewalala. Kyekitegeeza nga bw'onoogamba nti biiru ye ey'amazzi eri mu National Water mpa kyakulabirako nti bagiteekako biiru z'abantu abalala, bagenda bateekateekako obusente kuva ku biiru z'abantu abalala ne bakwata akawunti endala ne bateekateekako ne bagenda waliwo akawunti kitegeeza eziba zitasasula mazzi nga waliwo ababasasulira amazzi. Justin mpadde kyakulabirako saagala kugendayo nnyo naye Justin kuwadde kyakulabirako so kozesa National Water naye kwegamba nga biiru ez'abantu abamu zibulira mu biiru z'abantu abalala. Katukitwale bwe tutyo nti obubbi bw'abantu abalala mu Bank of Uganda kitegeeza nti babeera bakutte ssente endala ze baali badde beebuuza zaabulirawa entonotono ze batasobola kubeera nga baakawuntinga 4 ne baziteeka ku muntu omu ne baga nti kati ono bagamba nti yembeza olinga obukadde 474 kati mu kugenda okugiraagira bati kubanga bagamba nti munnanga guba musajja munaaleka mwezi n'akuzza ne bagamba nedda bwali 62 naye ate tuleme kuwaayo bujulizi kubanga nezo nazo oba oli awo ate bajja kutubuuza bayinza okujja ne batunula mu kitongo mu Bank of Uganda ddala obubbi kitegeeza gye buli era okukakana nga balemereddwa okuleeta obujulizi omulamuzi n'agumujjako simanyi oba muntegeera bulungi. Kakati nga obujulizi bwokka bwe balina bwe ba CCTV balina obujulizi okuva ku kamera ezaateekebwa mu ofiisi eya Ocheng era nga obujulizi bwe baafuna nga balabira ddala akwata ssente enkadde ezirina okubeera nga zoonoonebwa Bank of Uganda nga bwe beesazeewo nga azipakira mu nsawo ze. Kakati buno bujulizi bwaleeteddwa oludda oluwaabi nga balaga Ocheng atunula ebbali. Jjukira nti kugambye nti Katonda tabeera yekka ono yaluguddemu bugwi kati olwo munnange n'asala amagezi ssente n'azikukusa bw'atyo. Bando za ssente buno obeera bwa 5,500 kati bw'atyo munnange n'atambula n'agenda. Kale bw'atyo munnange ekyo ne kitwalibwanga okuyisa olugaayi mu ofiisi ye oba mu mulimu gwe era ne bakiraba nga abuse of office oba okukozesa obubi ofiisi. Byonna munnange byaliwo 2018 mwezi gwa 8 2019 awo Novemba 2018 ne August 2019 byaliwo nga akolanga head yakulira verification unit ku branch ey'Embale ya Bank of Uganda. Ocheng bagamba neenyigira mu bintu ebifaanaganako nga bino era omulamuzi asiimwe n'agamba nti oludda oluwaabi lwasobodde kubeera nga luleetako bujulizi obwo bwokka nga yeezibika ssente ezo enotisi enkadde naye ekyokuba nti yabba ssente eza Bank of Uganda obukadde 474 n'agamba ekyo munnange tewali bulukakafu era State Attorney Nicholas Kawoya yabadde akiikidde office ya Director of Public Prosecution DPP n'asaba asibwe emyaka 3.5 yasabye asibwe emyaka 3.5 olw'okubeera nti nno munnange yamenya obwesige bwe baali bamutaddemu. Arthur Mwebesa nga yero yawa Ocheng yabadde asabye omuntu we bamuddiremu ng'agamba nti munnange yalabirira famire ye emain provider kati kigenda kuba munnange kimubeera kizibu nnyo okubeera nga alabirira famire ye kubanga n'abadependants bangi nnyo naye omulamuzi asiimwe n'agamba nti munnange n'oludda oluwaabi bakkanyiza kimu ne bagamba nti alina okusibwa kale emyaka 3.5 egisookerwako kubanga munnange ebintu by'okubeera nti abantu bakozesa bubi ofiisi bayinza okubeera nga
bagufuula omugano ne batandika okubeera nga balowooza bajja kwekwasa kkooti ebaddiremu